bbiri. Ensonga esooka eyenyamiza y'ensonga y'e Kenya. Mwenna mwabirabye ebyo by'e Kenya, abavubuka bwe bakutte enkoko mumwa ne bagamba beerwaneko ku nsonga y'empisa gye bayisizaamu engabana y'essente mu finance bill. Efaanagana yaffe gye twayisaamu obutafaanagana mmwe abaakuzibwa nga temulina kuwakanya omukulu, mulina kulaba mbeera n'okwesabira Katonda yagaba obugagga era yawa abamu, abalala mulina kubeerawo ng'abalala balya. Parliament eno yerina obuvunanyizibwa okulaba nti abantu bonna bafiibwako kubanga ssente za bannayuganda. Kyova olaba e Kenya baavuddeyo ne bakola ki? Ne bakola kye bakoze. Tekisanyusa naye ate nze ndi musanyufu ate okubabulirako akatonda nandibadde munyiivu kubanga ku Uganda House Forex Bureau bagiyita link eri ku ground floor. Ndi shareholder tuli mbasatu naye ebintu byonna bagiruutiize mukubira omwami bamutamutunga nga mbuulira ne mugamba muddukewo nga buli munnayuganda baagala mukola ki? Mwokerawo including munnayuganda asobola kwogera linnya ye bamuvubye n'omukuba kasita bategedde nti baki. Mu mbeera eyo erumya omutwe neesanyusa ffe bannabyabufuzi bwe tujja mu Parliament tulime okulowooza nti ffe bannannyini nsi eno, ssente zino z'abantu banaku. Nze ewaffe e Mawokota ndi munnakyalo, n'empigi yonna gye bayita extra mutambula n'eggomba temulimu wadde ambulance etambula. We talk about ambulances, temuli ekola ki? Etambula. Ebuwama Health Center 3 yandibadde 4 kubanga ye constituency erimu. Abakyala bafiira mu Sanya abawera 10 buli mwezi. Nga nabo bakyala b'abantu era baana b'abantu nga bafa. Tewali n'omu abafaako. Abantu balowooza mu ntambula, balowooza mu kulya bino bye mulaba mwenna abali wano. Nze ndi ku budget committee twayisizza obuwumbi obuse 72. Obuse obwo baleeta 72 tekuliiko kiyamba muntu wa bulijjo okujjako ebyokulimbalimba n'ebyobufuzi. So kakati kino kiratwalabye Kenya kituwe essomo tibyo ebimotoka bye tuvuga wano ebinene obudde bukijja kukyango oyagala kutambuza bigere nengato oziggyemu. Abaana baffe bali eyo bali mu swimming pool awaka bazanyira mu mazzi. Omuntu wabuyita na mazzi ga kunywa, drinking water. Ekyo kikiraki kati ekye Kenya kiyikulaga. You know, I told you, and I'm telling you, you can even verify. 0. No dollar to wali na kamuke bonna bakoze eki. Naye ndi musanyufu kubanga kyakulaze nti toyinza kulowooza nti ojja kugenda okolera n'ewalala nga temuli abantu benayo ki control. Bazanya bano bate no ba movement bambadde byero bambadde biki ebyo byonna tusobola okubyambala ffenna naye duty gye tulina ng'abakulembeze kukonsalinga muntu ki kubanga gw'omwana wuwo tajja kufumbirwa wawwo ajja kufumbirwa owooli ayise mu buzibu atamanyi nti butto bw'omufumbisa empuuta ate n'omuteeka mu nkoko awunya kati agaga omwana wo ng'ayiwa butto amusambe afiirewo otegere nti kuba ye alowooza ti butto omuteeka mu kacupa n'omuuzamu n'omukyusa afuuse bwa bulaaka. Kakati ebyo embeera gye tulina okwandiresinga ate mukirina mmwe mwawulina duty abavubuka okukijjayo. It's going to happen. You know what my manager told me in Kenya? The ambulance studies about Zibajaki. This is the Bajamadi and the one from Bilogoparaki. Wow. So we don't want to go to that situation. And we have actually the opportunity and the responsibility to arrest it. Kumanga 72 trillion zimale okusanyusa buli muntu
no creating emirimu mu budget yonna temulimu wadde endebe so I didn't say this of fertilizers at their workshops, their what, the consultancies, everything. Because we are not given the opportunity. Someone will say, why didn't you raise that in the budget committee? Yes. Where and how? Why don't you raise at the plenary? Who is supposed to speak and how and where? Because if you are giving me 72 trillion, 14 of which you bring it in the night, there's no way you're going to quality. That's why we're reverting to use the media. So now on the key point, ekirala president kyayogedde nakyo kikulu nze neewuunyiza nali mayisoba kukiriziganyako na Museveni nga manyi nja kufa ngo byonna byayogera ngamba nti ayogedde ki nga nzeziremu ayogedde ki nga nzikola ki wabula obuzibu nti akireese kubanga bamukubye ewaluma naye ezo sente ze basala zize yali ayagala mmwe aba bulijjo mbeerawo nga temulina kyemukoze eki kyemufuna nga ye yafuna n'abantu be n'abantu be naye ku luno bakutewawe naye pointi gyayogerako obuvunaanyizibwa obulaga enkola y'emirimu n'embalirira buli eri gavumenti ekola eki eri mu buyinza kubanga yerina manifesto gyenda okuteeka mu buyinza kakati bwe muba mwe musala kyemusaze muna kisala nga kigenda mu bantu kakati budget agiziza twagala tumanye obuzibu waliriddawa eyo gyayogera bwe mba mukola budget mubanga bataata ne mamaama mutunulira buli muntu naye gwe bwoga nti oyagala bakutere wano byetwagala tumanye kituufu nga bwayogedde kuba president wakyogere olina okubeera nga waliwo ki oli aje nagamba nga bwe batugamba wano mu bino ebya awadi lwaki temwalaba basebo ne banyabo trillion 7.2 nga 14 zize essaawa 2 za kiro enkyamo ziyise tusobola ne budget ey'embaga nga bagikuwadde wetaagasaamu eddeyotu kakati buno obukodyo obukaddewo obudde bwaliwo kyetubuuza bakama baffe abawanu lwaki mutukubako ebintu ne mutwambaza ebigumba ngagamba tewaliiwo era mubalaba wali nga bekyangawo bannange mwasayiringa I say what wano wawe twajja tulina obuzibu oli agira bali mumakoti tewaliwo sayininga wano mutunulira and you say what is the problem really there is a very big problem mugende mwenunule there is a very big problem kubanga oli ukanti wasayininga wa you see a issue wasayininga was it really fair thing for you to no stupid no okay tewali muntu n'omu ategeera alina obuntu bulamu ayinza okuwagira ebitambula kubanga oli akolaga wasayininga wa enasisiginicha wasayininga wa talking of 72 trillion kakati Museveni ali mugiribwa n'abantu be badde babonyabonye ensi mwe temunyiiga nti abiziza nze nkimanyi mateeka bali bajaga nti teeka liwa parliamenti obuyinza okusalawo budget osalawo bikigwe nga tolina bwirubalo wadde kagaali wadde herete waka bano babye ekitiizi kati ekintu musabe ekintu kimu nti yonna yonna eyiike tetwagala kukwata bya Museveni bya classified awo abantu be batandika okutigomya ensi yonna ekole ki ensi emanye kiki ekyafunibwa omuntu owa bulijjo era nze kyengenda okuwagira ku flow wadde ndi member wa budget committee doesn't matter I can be designated or thrown out ne what we want kati omukulu atubuulidde nti abantu bakyusa ebintu fika twagala tumugambe byonna bijje kuki ku mmeeza ensi etegeere engabana yaki yake tulime egenda mu kintu ky'e Kenya